Ng'abavubuka okwetoola eggwanga erya Uganda bakyali mu katuko okunoonya emirimu wamu n'okunoonya skills ezinabagattako okulaba nga batereeza ebyenfuna mu bulamu bwabwe. Wabula kino kibabeeredde kizibu nnyo era nga bangi bamaliriza tebafunye kye babeera baagala. Bishop Elijah Ssebuuki yatandika okutegeka olukuŋŋaana olumanyiddwa nga Youth Ablaze nga luno lumala ennaku 4 ng'abavubuka ab'enjawulo balwetabamu ne basomesebwa skills ez'enjawulo ezigenda obbayambako mu bulamu bwabwe. Mu lukuŋŋaana luno abavubuka basomesebwa okwogerezeganya oba kyewandiise dating, okwegatta, omukwano wamu n'engeri y'okukwatamu ensimbi n'okubawa skills ez'enjawulo omuli okukola sabbuuni, okukola ebizigo, okukola keeke wamu n'okukola ku radio oba kyewandiise radio and TV presentation. Abavubuka ab'enjawulo abasobodde okuyiga skills ez'abasomeseddwa oluvannyuma batikkiddwa era ne baweebwa satifikeeti eziraga obukugu bwe bafunye mu konferensi eno. Skype TV eyogeddeko n'abamu ku bavubuka abatikkiddwa era ne batugamba nti basanyufu nnyo ku kino kye batuuseeko. Mukisa Charles ndi musanyufu nnyo ndi wano ku KICC kyanje wa Bishop Elijah Ssebuuki olukuŋŋaana lw'abavubuka tutikkiddwa olwaleero. Nsomeredde yiga bya mawulire kukola ku radio kukola ku TV tikkiddwa mpisa bulungi nnyo ndi musanyufu era ngenda tandika kukiteekesa mu nkola kyenjize ndi musanyufu nnyo olw'ensonga eyo. Essanyu lingi nnyo lye nnina okubanga ebibuuzo tubikoze ate n'empita ate kati ngenda kutandisa okukozesa omulimu ogwo gwenfunye gwentadde mu mutwe sobola okubanga ate nange njemu akasente ate mpola mpola nga nkozesa ekirabo ekyo kyenfunye mulinyera Mukama waffe Yesu. Naye nga ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Ndi musanyufu nnyo olwaleero kubanga ntikkiddwa naye nze sikiiro y'okuvuga emmotoka, tendekeddwa okuvuga motoka entono, tendekeddwa okuvuga emmotoka takisi, obukugu bwenfunye era buwanguzi bw'ennaku olwaleero. Ndi musanyufu nnyo era neebaza Bishop Ssebuuki olw'enteekateeka yonna era nsaba kiyongere mu maaso kubanga abavubuka balina bintu bigenda okufuna obukugu buno nsobola okubeeyambisa okunoonya akasente eyo gy'embeera. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwako Honorable Ronald Balimwezo Nsubuga ng'ono yayagala okuba Lord Mayor w'ekibuga Kampala wamu ne Dr. Emmanuel Sserunjogi ng'ono yayagala kuba Mayor Kawempe Division. Bishop Elijah Ssebuuki asabidde Balimwezo omukisa era n'amwagaliza mirembe mu kalulu k'agendamu ak'okubeera Lord Mayor w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Era Balimwezo afukamidde wansi Bishop Ssebuuki amusabire mu kalulu k'agendamu kano aka 2026 akavaawo mpitewo. Skype TV eyogeddeko n'omu ku bapresenters ba Success FM ng'ono amanyiddwa nga Ssekkadde Samuel Munnaluweero akuweereza program emanyiddwa nga Vumbula era n'alina kyayogedde ku lukuŋŋaana luno olw'abavubuka olumanyiddwa nga Youth Ablaze. Nze Ssekkadde Samuel Munnaluweero ndi mukozi ku Success FM program ya Vumbula n'akatuti k'ebyobufuzi. Olunaku lwaleero twagala okwebaza Mukama Katonda kubanga tumaliriza olukuŋŋaana lw'abavubuka lwe tuyita Youth Ablaze International Conference. Abavubuka ab'enjawulo bwe bakuŋŋaanira ne tusharinga ebintu ebiwerako era mwabalabyeko enteekateeka zaffe bafunye certificates zaabwe kubanga bakuguse kye tuyita skilling mu bintu eby'enjawulo okukola kekisi abakutteko mu mmotoka of course n'ebintu eby'enjawulo. N'olwekyo twagala okwebaza Mukama Katonda olw'enteekateeka ezo. Zeetabiddwamu abavubuka bangi nnyo, zeetabiddwamu abasomesa bangi nnyo okuva ku sayidi abakulembeze wano tubayita bakulembeze kubanga tebajja kwogera ku byabufuzi wabula bajja okwogera ku byobukulembeze. Omulodi w'ekibuga Kampala Honorable Balimwezo Nsubuga, Honorable Sserunjogi n'abalala bonna babaddewo nga boogerako eri abavubuka.
Ssekadde Samuel Munnaluweero ayongedde okukuutira abavubuka bateekese ebibasomeseddwa mu nkola baleme kubituulirako kubanga bino ebisomeseddwa bye bigenda okubayambako okulaba nga batereeza embeera zaabwe ez'ebyenfuna bo ng'abavubuka. Era njagala okukubiriza abavubuka nga nfundikira nti ebintu bino bye basomye, ebintu bino bye bayize byebyo ebisobola okubawanguza obulamu bw'ensi eno. Obulamu bw'ensi eno okubuwangula weetaaga kusooka kufuna magezi. Amagezi ago osobola okugasiŋŋaana mu ssomero, amagezi ago osobola okugasiŋŋaana mu bitabo, amagezi ago basobola okugakuwa nga tetugabawadde wano. Ekikulu ky'ekyokubiteeka mu nkola. Bwe banaabiteeka mu nkola kitegeeza obulamu bwabwe bugenda kukyuka kubanga tulabyeko abatuwadde obujulizi. Bajja wano ne tuba traininga, ne tubatendeka, ne tubalungamya. Then bagenda okukomawo omwaka guli nga balinawo kenjawulo ndowooza obujulizi wedda babulaba kati abakola ebizigo abakola biki products naye nga batandikira wano. Ekyo kikulu nnyo era ze nteekateeka ze tubaddemu ezatandika ennaku z'omwezi nga 9 paka ennaku z'omwezi ez'olwaleero nga 12. Skype TV weeviiridde mu kifo kino ng'abavubuka bonna basanyufu era nga beebaza Bishop Ssebukyu olw'okutegeka olukuŋŋaana luno olwa Youth Blaze. Nsigadde nze Eric Banz Media eyakusakidde eggulire lino ku lwa Skype TV. Oli mu kulaba TV ekuwa ebigenda maaso mu ggwanga.